Munnayuganda munnange, kulamusizaako nnyo. Ennaku z'omwezi leero nnaku z'omwezi ziri 2, omwezi gw'omwenda. Ndowooza omwaka tugutambuza, tubuzaayo nnaku mbale bubazi Uganda etooke ebimeefuga. Naye ameefuga ki? Ekyo gwe kibuuzo nange naawe. N'omwaka tunaatera ogumalako. Spike News Uganda. Kati olwaleero waliwo obuntu bwenjagala tutunulemu. Twawulidde ebyagudde ejjini, mwabitegedde. Ne tuwulira etteeka abasajja lye bali mu kufumbafumba ery'okwagala okuwamba n'okutwala ssente za nkuba kyeyo. Wekiva ku ekyo etudda ku kino ekintu ekyokwagala okuggyako obutuuze ekyowandiise Dio Citizen, oba okubeera n'obutuuze obw'ensinga 2 obw'emirundi 2 oba amawanga nga 2 oba agasukka mulimu. Tusooke n'ekyo ekisembyeyo ekyokubeera n'obutuuze mawanga agasukka mulimu. Gwe muganda wange wenna oli gy'oli, twekaabire kugamba Katonda watatubeera nnyo. Uganda yaffe erabika yasaanawo dda. Ge mazima kubanga ebukeera ku makya ensi eyali eyawamu, omuntu n'akeera n'agamba nti kati agenda kuggyako obutuuze. Kirina engeri gye kiruma naye nga tetulina choice. Nze buli lunaku neevuma bakadde baffe abaaliwo abaalimirwa okulengera ekintu kino tikirituuka ne kifuuka ekizibu, ne balonda obukulembeze ne babukwata ne babuwaayo nga bw'olaba. Kati bwe mpulira nti omuntu agenda akeera ku makya akuggyeko obutuuze kubanga era bagamba, olaba ne Bayibuli bagamba evvu mu vvu ettaka mu ttaka. Kitegeeza ki? Nti ettaka mu ttaka olw'okuba nti mu ttaka gye tuva era ekiseera kituuka oddayo mu ttaka. Kitegeera kati obanga nekyo yennyini esobola okukyeyogerera nti n'ekidiba akiddira nannyini kyo, nti n'ettooke omala odisusaako ebikuta oba endagala omala ozifumbamu emmere era oziza mu lusuku gye wazijja. Keera butya ku makya gwe n'ogamba nti omuntu ogenda muggyako obutuuze ng'ate already alina naakyo citizenship mu nsi eyo, kubanga nakyo citizenship yeyo eya bypass. Muno obutuuze obulala bwejja bweyongerako tebusobola kugyawo bwa baasi. Muli obulala beera registration, simanyi adoption, simanyi biki ebyo, but obutuuze obwa baasi nti bwe buzaale bwo. Uganda tulina paalamenti oba paalamenti kafuka katale kakugulirako bannabyabufuzi kubagula kubasilensinga. Kubanga waliwo ekintu kyengenda netunula neŋŋamba oba abasajja bali abaaliwo baakolanga batya, kuba nti balirezi kugamba nti baali basobola okulemerako ne bagamba nedda ekimala kimala. Naye n'omuntu gwe Masamu Trust ne mumulonda ng'aye naye embeera agiraba bw'atuuka eri n'atandika okulya nga yeerabirako. Kitegeera kati kyeŋŋamba nti omuntu wagamba nti akuggyeko obutuuze aba akoze si bulungi. Kino kyajja kitya? Kati lwa revolution oba people power movement etandika, abantu abasinga okugiwomamu omutwe
ba mu diaspora. Kitegera abo mu diaspora okusenya ddala kati nga boolaba bali mu Europe, mu North America, mu UK ne mu nsi endala. Kati nabana abaana abali mu Asian countries nabo kati omuntu ng'alina obutuuze katugeze mu Europe, abo balinamuko kasente kubanga sente zaabwe zirina value esinga eya Uganda emirundi mingi. Kitegeeza balina investment zaabwe ezikolebwawa e Kampala. Oli naagula oba ttaka oba naakola somero oba naakola bizinesi yonna yonna ng'esobola otambula. Kati abasajja bano esente zebatagitenda baggala bakugyeko obutuuze biri babiwaane babitwale olwokubanga bakimanyi bulungi nti people power yasinga nnyo okuwagirwa bantu bamu diaspora. nga bino byolaba abamu diaspora bwe basondanga ssente nti omwana gundi bamukubye, oli bamukubye essasi, oli bamukubye amannyo bagayiye, oli bamukubye omutwe bagayiye, diaspora ne bayiwawo omubiri ne baleeta ssente. Kati bwe baleetanga nnyo ssente, gavumenti negamba kino yabayeekera. Kitegeera yatunula negamba kitegeera kati kwe kuyiiya bino kubanga ali ekimanyi nti bwe tuganye Bobi Wine okuyimba tuwugyeko ebivu tugaddewo biiki tukoze ekibi kimu tukoze ki tukisalira ensinzi nbeerabira nti omunnayuganda eyakoowa enfuga embi awaayo kyonna ekisoboka omudiaspora. Ate ng'era bulijjo abaana b'omudiaspora ng'oggyeko amagye, abamudiaspora basobola okuleadinga revolution ebeera successful kubanga abawako ebiseera ebisinga baba batya, babeera batya famire zaabwe okuziteeka kristiina mukimu naye nga nabo babeera basobola. Kati diaspora baali gye bayiwawo omubiri sajja akiraba nti oke kati ali mu kunyweza okulemesa buli kimu nti kati kaba ku sirete ninge bakugyeko obutuuze obeere ngeri kati Uganda tekyalina kyolinayo ebyo byonna babiwambye. Kati bamalaawo kwekyo kyowulira nti kati batututuulira akawunti zino eziriko sente, sente z'omu banka, sente za mobile money. Kati neza mobile money batagitinga bakadaama ne basekadaama kubanga sekadaama yakwata sente ze nazisa mobile money nakolakola naweerezaako bazadde be nakola ki kubanga ojjukira Uganda teriimu mirimu lwokuba bannange simanyi oba obeera mu bukulembeze ebikinogera kabiraba oba kiki omuntu n'olemerwa okumanya nti abaana bano abatambula buli lunaku okuzunga okuwunyeera okujjula ensi eno ekibajja waka kubulwa mirimu n'obusente abaana bwe bafunye ate noyagala obutunuulire wakati mu kunyaga buli kimu eky'eggwanga buli kimu. Uganda nga yali nsi ngagga naye kati efuuse matongo. Kati nabuno obusente abaana babifiiririra mu bwa sekadaama n'obwa kadaama sajja babutunuulidde bagala babutwale. Jjukira babaawo omuntu nga yagulawo fixed account ye n'ogisiringa n'ogamba nti kati myaka 2 teekayo buteese. Kati bano bagamba singa emala emyaka 2 kati yongerako sente ejjaako eziba zitwala. Kati batunuulira mobile money nti singa emala emyezi 7 nazo bazitutte. Kiki ekiddako? Omanyi sometimes omuntu akola ekintu ng'ayagala kwetaasa nakulowooza nti yamalako yawangula naye ensi lwakuba kati munnange eno gavumenti tefa ku bannansi naku nsi kusigala nga oba ekyatambula bagala kisigale kiwongole. Naye ogamba otya kyogenda kutoola sente z'abantu ku akawunti ensi togenda gisuula. Jjukira banka o banking system etambuzibwa ku sente ezo abantu ze bakwata
ne batereka. Kati we bazitereka then banka bwetetenkanya newola newaziza nefunako amagoba nesigala nga etambula maaso nga yeriddeko amagoba oli bamuwadde sente ze. Naye kati gwe ovaayo neteeka erigamba nti ogenda kugjako sente z'abantu ku akawunti, ebbanka oba sizo targeting okusuula. Naye twajirwa naye mukama wanditujjukidde kati ebyo byonna munange biri awo, era gwe wenna oli gy'oli twesabire naye nga kino tetumanyi gye kigenda tukoma. Kati kiwe kibeera awo tutunuleko katini ku bya Jim Kanafre. Kuno omwami afuuse omwami bamuyita Mamadi Dumboya no muyivu ndowooza era oba obazeebazeemu ng'ogyeko omutima. Beba amiini b'ebiseera ebyo abawamba ensi, abatereeza ensi, kubanga omuntu nga musirikale ate munansi abeera n'okwagala kw'ensi yo ku mutima. Kyova olaba amiini ebintu bye yabikolera mu myaka 8 nga Uganda agiziizaawo, ebitutte emyaka 4 gavumenti yabasibira mu bw'okwonoona okusaanyaawo. Kati ate tawulidde ng'omukulembeze wa kuno yavumiridde ekyakudita nagamba simanyi biki tebyagala era tebikola ki. Naye munange ebiseera ebisinga ejjawo eyagala kuyamba munnansi, kubanga abasirikale balaba bannansi be babonaabona. Kyokka ng'ono omusajja eyeefudde pulezidenti ensaba agifuganga amakaage. Kati nabudde omukulembeze wa kuno bw'abivumirira. Oli omwana yagambye nti ssebo beera eyo ku Uganda yo gye wamaamira, naffe otuleke tukulakulanye ensi yaffe. Kubanga otunulira Uganda bannansi bali mu kufa enkya n'eggulo, okufa okutamanyikiddwa ki. Kyokka nga Museveni we yalinga yali mu kwagala okufuuka pulezidenti yayogera n'agamba sisobola kubeera pulezidenti mu nsi abantu gye bafa nga simanyi ani abatta. Naye bukya Museveni ajja mu bukulembeze Abannayuganda bameka abafudde, naye nga teri ripooti efuluma, teri ki, naye nga abantu bafa on a daily basis. Kale munange Mamadi, big up, Mukama akuwa obuvumu oyongere okunyweza ensi yo. Osinga ba UPDF 1,000, osinga ba Katumba Amala 1,000, osinga baani bana abazze bakola ki 1,000. Abatunula obutunuzi nga munansi ali mu kuyagga, ebiteekateeka biri mu kuyita ebita benefiti nga munansi. Omusajja ensi bagimulekedde kugivuga nga makaage. Mamadi, singa okyalako ewaffe, for God and my country. Spike News Uganda, Spike kula Spike News, share, like, comment. Kama waomukisa.